nyaza Omusanvu Radio 7 era karabijjuko bukama bwa kabarega kusa kikomo 2 omuze Omusanvu Radio 8 radio ewoma mpuliriza tukomye mu studios ndi ne Mbaka Honorable Richard Sibamala Bukoto Central gyachikira mu parliament Honorable tandikira nyini tugenze mukumuna munga twebuza obanga njalo kwebuza kino kiraga demokrasia omuwendo gw'abantu abegwanyiza abajje yempapulo okuba nti besimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga tukurakuranye demokrasia ye mungi oba kifo kirabekanga kinawuse kiweddemu supu ngaga nange kati nkyewulira neyanziza muganda wange waliwo niwe bagamba nti n'abantu balina eddembe lyabwe eddembe ly'abantu olw'olumu lirina okubeera kekkumu eddembe liyitiridde ate likozesa omuntu ensobi olw'okuba nti no oli mu makaago era mu makaago omwana naye ali waabwe waka tekitegeeza nti omugenyi bwajja omwana yerijjiraawo kubanga ali waka ate naawe kati nga nanyini maka nogamba mwattu omwana oyo bwota tomukuba tomutunuulira bubi tomukwatako wenamukola ekintu kyonna omwana ayinza okunyiiga nga bogamba abantu oyo yitwamumanyira kubanga kati kiri mu girasi nti no yes tulina eddembe ly'amaanyi okufuna ku nsonga eno omuntu yenna ayagala asobola okukola ki okwesimbawo it is your right ogenda okujjayo empapula ogende weesimbewo nga bw'okola ki nga bw'oyagala ku kifo kyonna naddala ng'olina ebisaanyizo naye waliwo ebifo nga ddala byetaaga omuntu atuukiridde oba yeteeseteese era asaanidde ekimu ku ebyo ebifo kyekifo ky'obwa president bw'eggwanga okubeera president w'eggwanga n'ekifo ky'omubaka parliament actually nsobola okugamba nti buli kifo ekyesimbibwamu kyetaaga omuntu yeteeseteese okuva ku LC1 LC1 nokubanga ku kyalo bakumanyi abantu bobamanyi n'ebirala ebisaanyizo we bakubuuza basic questions kubanga oba ogenda kuwanga ebbaluwa abantu nti gundi to whom it may concern gundi mumanyi wa kyalo kino wa myaka bwegiti abadde ku kyalo kino talina musango takola kino era asangibwa wano na wano kyalo record yeyo nga okay oba nnungi oba mbi naye gwe LC1 gwogenda ojjuwa n'ensonga LC1 n'okubanga omanye ebifa ku kyalo kyo nga gyemitendera kyolina okutandikiraawo kansala olina okubanga omanye ekifa mu mulukago gwa bya busuubuzi gwa bya bulimi gwaki abantu abalimu kiki kye basinga okwetaaga kubanga wali mu kanso ogenda bateeseza ogenda basobola okuleeta amateeka bylaws oba ordinances zebalina okuyitamu ogenda bateeseza ogenda kugoberera programs za government mu mulukago ogenda kutwalayo mu kanso nti wali oluzi lwayonoonese mu muluka guno oba mu ward eno wano kino kiriwe kino naawe olina okubanga olinako okumanya wokola ki wokukomya LC3 gwogenda okubanga olina area land committee egenda okusekendinga abantu okugenda okulaba okufuna ettaka okyega kyendegeeza nti wano ettaka lino erya public land tekuliko muntu liranye gundi olw'ensonga ey'omusuuze ono akkirizibwa ogenda maaso alikozese omumala akabanga bwekati recommending to the land board okumuwa ki okumuwa olukusa okulikozesa ekyo kimu ogenda kulondoola sente ez'enguudo ezijja okugombolola ogenda kulondoola programu endala ezijja ez'ebyobulamu ezijja ez'obulimi eza programu ez'enjawulo zonna ezigenda okujja kugombolola ogenda zigoberera LC5 olina obukiiko busatu obwenkomeredde bwolina okuba nga obumanyi bulungi nnyo kye bukola n'emirimu gyagwo era ng'osobola obulondoola nga tunaba ng'oggyeko okuba nti ogenda kutuula mu kanso egenda okuyisa budget ya district kanso egenda okuba nga etunula mu emergency kubanga obeera wali ne executive yo etunula mu bigwa tebiraze mu kukyusa ssente okuva ku nsonga emu okuziza ku nsonga endala ebyo byonna wali mu kanso bibaawo naye wano oyina okubanga gw'okulira akakiiko olonda akakiiko ak'abantu abagenda okuwa emirimu n'okuba promotinga oba okubagoba okubakuza abantu okusokera ddala abantu bagenda okuwa emirimu bebagenda okukuza ku mirimu bebagenda okugoba LC5 gold ki
gwavunanyizibwa nojja ku akakiiko kono kalonda omala okalonda ne bakaapprovinga n'okateeka wali nojja gwolina akakiiko ka land board akakiiko akagenda okugaba ettaka erifuusa ekizibu ensangi zino okegedde abantu beewolera ku ttaka eritali lyabwe abantu bakyusa ebyapa ebitali byabwe kwegamba omuntu okutuukibwako ku nsonga zonna ezikwatagana n'ettaka zitandika naawe LC5 ku district n'akakiiko ka land board wadde waliyo area land committee ku LC3 okegera kyendegeeza kati awo ensonga z'ettaka zonna gavumenti yazikwata n'ezizingazinga n'ezirekera LC5 nga yalina obuyinza obusookerwako obwenkomeredde olunodde wa registrar bwe bamala okurekomendinga bano abali eno baregistra okufunira kyapa biki ebyo byonna ku kyapa kuteeka ku system biki byonna ebyo birala minati esooka eva wuwo ku land board LC5 goyina akakiiko ke bayita public accounts committee aka district nti bwe tuweereza tubala okutematema budget mu parliament ne tugiweereza ku district gwe osooka ku district wabeerayo internal auditor agoberera abo abakozeseza sente obulungi n'abazikozeseza obubi ng'agenda akola gye bayita internal audit report kati gw'osookerwako okutunula mu ripooti ezo nga tezinaba kujja mu parliament eno kuffe okulaba ebirumira ebiri ku district gw'osookerwako wali ne bakubuuza akakiiko bakayita public accounts committee eya district era internal auditor akwata report ye n'agiwa public accounts committee eyo gwe LC5 gwalonda abantu abo abatula ku park public accounts committee eya district ng'eyaka parliament tenaba kujja kulondoola gwe internal auditor bakuwadde sente z'amafuta genda kukola luguudo ABCD kilomita bweziti ebigoma bwebiti biki internal auditor ng'agenda ng'alaba byakoleddwa tebyakoleddwa tebirumira bwe yagambye ebigoma ebitaano yataddewo bisatu ebibiri teyabitaddewo report ye esooka mu public accounts committee ya district n'olw'ensonga eyo LC5 yasookerwako ku kulondoola services ezisembayo ku muntu wa wansi yalinaako ettaka yayina akagaba emirimu ate yayina n'akalondoola ki sente z'omuwi w'omusolo ezisookerwako ezimaze okutemwatemwa mu public nga owenguzi tannaba kuyingirawo n'olw'ensonga eyo buli mutendera bw'ogenda olonda ow'ekibogwe gw'omuntu wa wansi asembayo gwabonaabona unalibonanisa okulaba lwaki service ntono ekyo kyennyini kyogambako ate ebiwandiiko ssentebe wa district ate byo biri wansi nnyo kati nekyo okuba nti no ebiwandiiko bya ssentebe oba bya kansala oba byaki ebyetagisa biri wansi nnyo tekijjawo okuba nti mwe abantu mulina okutegeera nti ono gwe mulonze bw'aba tatuukanye na mutindo agenda kusangayo abagezigezi abagenda okumubuzaabuza bamutegerere ku nsonga zammwe kubanga kikyasiza obukulu nti bw'ojja wansi n'obolonda nolonda LC1 lwakuba mukwano gwo lwakuba neighbor lwakuba nandaba atya lwakuba nakola ki n'olonda n'atuuka omuntu n'ajja ng'ayagala kwewolera ku ttaka lyo n'ajja n'amuwa ebbaluwa n'amugamba nti manyi nti ye genda ono mutuuze wa wano era n'ettaka liri era omuntu n'ayimirirawo n'amukuba n'ekifaananyi n'agenda n'eyewolera ku ttaka lya Arafat. Ejaba geno kujja okunonya nti baluwa yine gibatuletera microfinance yani ajo nti LC5 yajua yakakasa nti ettaka lino lyono we baleeta ebintu ebisookerwako wansi oba baleese bukoko oba baleese enkumbi oba baleese biki byonna byonna ku LC bona alonda omuntu atalina mazima n'abwenkanya atali mwesigwa era ekyo kyojja okukola ki kyojja okufuna kubanga era mmwe mu mulonze services zitandikira ku mmwe naye kati tubadde tutuuse ku LC5 LC5 muntu wa nkizo nnyo ku services z'eggwanga jjukira waali we wali budget y'ebyobulamu ebintu ebijja ku district nti baleese eddagala aba district bali receivinze baddayo wansi eddwaliro likola health committee receiving eddagala kugombolola nga terinaba kuyingira ddwaliro era report neva eyo neddayo engeri eddagala gye likozeseddwa neddayo ewa DHO district health officer okyegedde nti stowazi zaffe twazikozesa bwezi lino eddagala lyetwakozesa lino tutakozesa lino lyetwetaaga okusinga waliwo abajja n'obulwadde buno nga tetuliina ezo ripooti zonna internal audit n'ezifuna okyegedde n'ezidiscussinga mu public accounts committee ya district
ebirumira nti eddagala lyatundibwa bate lyatuuka oba lino tetwaliraba ne baweereza mu parliament tuddemu tubitunulemu twongere okwekennenya gwe Park local government yagamba bweti era naye ayina obuyinza obukutwala kuki obukusiba ng'okyali eyo eyawa omusaala omukyamu oba human resource officer district era Park district Park ya district evunanyizibwako oba otya ng'olina bagosi muki mu district abantu abatalina abafuna emisaala gye batalina kufuna ng'ate okusasula emisaala kuli ku district level human resource woku district yateekamu abantu n'ateekamu n'emisaala gyabwe n'agi inputinga bw'amala gi inputinga n'aweereza ne Kampala for approval okusasula okumaliriza okusasula kuli eno nti banwanyiga bunyizi pesa nti abo botaddemu nti ye kale pa etesa nti okay basasulwe naye sente meka ani alina okufuna meka nabiki byonna bitandika ku district kyobola bange mabegaawo wawulako ensonga ezaali mu district ezenjawulo wakiso oluddawa abantu ebesasula milioni 7 milioni 8 milioni 5 ezikyali zaki olwa bewe misaala awo benawulira ocheka kyendegeeza n'olwensonga eyo lwaki nkutandikidde ku mitendera egya wansi nti emirundi mingi tutika obuvunanyizibwa waggulu mfo kyobutika wansi kati nojja ku member wa parliament member wa parliament oze olina omulimu ogusookerwako gwa budget finance minister of finance ereeta budget bwereeta budget ovunanyizibwako kyosooka okuvunanyizibwako kwekuba nti no mugitemaatema buli member wa parliament n'ategeera kiki kyafunye mu kitundu kye era nsonga ki ez'enkizo ze tuba twongerako ssente na nsonga ki ze twamaliriza ezitakyetaaga ssente okyegera kyentegeeza kyekisookerwako naga nti bajeti y'ebyenguudo tugituweereze kubanga tosobola kubanga buli kimu kimanyi mu mutwe ey'enguudo bagiweereze mu kakiiko k'enguudo ey'agriculture tugiweereze mu kakiiko ka agriculture ey'eddembe ly'obuntu tugende mu kakiiko ka legal and parliamentary biki eyaki byonna ezo budget teziweerezebwawo ababaka ba parliament bemuweereza balina okuba nga ensonga ezo bazitegeera era nga basobola okuziteekako ssente ku lwa munnansi awo wewagiramu kiri ekyokukiikirira abantu bo nti olina okuba nga ensonga z'okiikirira abantu bo wano baba bayogera ku budget nga bagamba nti nga abantu bagambe twagala ddwaliro twagala mazzi twagala amasannyalaze twagala kino oddukadduka n'ogenda n'otuula mu kakiiko ako osobole okulaba nti n'abantu bo ensonga ezo zoogerako mu kakiiko kubanga mubaka bakukkiriza okutuula mu kakiiko konna noba toli memba okkirizibwa okukatuulamu okkirizibwa okuteesa era ebintu byo bibeera captured kyotakkirizibwa kwe kulonda baba bagamba nti eddwaliro sente tuziteeke ku ddwaliro oba tuziteeke ku mazzi awo tosobola kulonda mu kakiiko akatali kako osobola okuwanika osobola n'okuya muno buli kimu okikola oyogera okola ki byonna byonna obikola otegedde buli kimu okikola kyotakola kyokka webaba nga waliwo ensonga eyeetaaga okulonda gwatali memba wakakiiko tokola ki tolonda n'ensonga ziba ntono ensonga ezisinga ojja n'oyogera n'obagamba eddwaliro lyange liri wano mbadde nsalamuliko oba sirina secondary school ezimu ebiki njagala batuwe secondary school n'ebirala onalebo ababaka badde batulimba bamu nti babeera mu zikomiti kyetuva tetubala mu pulinale nati era komiti esigale twakatola plenary tetuula naye komiti zisigadde zitambula kati ate ababaka naye tebalina kibajjayo anti wuliriza kati ate ababaka mu budde buno kyetwatandikiddeko nti ababaka bangi bo bali muki batandisa akalulu naye ate mu budde buno bali mu kuteeka bintu ebigenda okubeera mu bajeti y'omwaka ogukola ki buli ogujja 226 227 okyega kyentegeeza tuli ne kosase eri mu kulondoola ssente za ripooti eyawedde omwaka ogwawedde ya auditor general okyega kyentegeeza era n'amateeka olaba gayitibwa ag'enjawulo waliwo building financing mortgage financing refinancing bill eri mu kakiiko k'enguudo waliwo biru ez'enjawulo buli kakiiko kalina biru ey'etteeka gye kali mu kukola kyenkujjidde nti bw'oleete omubaka bw'omuleeta eno n'osooka n'ogamba nti nagenze eri ensonga zange nenziwuliriza abantu bange bankubiddwa wano bagamba wano baagalawo mazzi wano baagalawo amasannyalaze wano baagalawo waliwo ensonga z'emyalo waliwo ensonga z'ettaka waliwo ensonga za kino kakiiko kyakavunaanyizibwako nkoze ntya okulaba nti no nziruka nenziteekayo either ng'owandiise petitioni
n'owandiika abantu bayinza okuleeta petition ne bagiwandikira speaker ne bagiwereza mu kakiiko gwe kennyini oyinza okuleeta ensonga under prime minister's office no under prime minister's time n'omubuuza question for oral answer osobola okujja n'omubuuza oba n'ogireetera speaker matters of national importance oba n'ogenda mu ministry eyo banga abantu baba balina ekintu ate oyinza obutalinda kujja kusooka kukyogera ku floor kwata ebigere tambula genda mu ministry of works oyogere ku nguudo zo toluguudo lwange bweruti sirukole era sente bakubuulire nti akale omanyi nti zino katuluteeke mu financial year ekola ki ejja oba katulukole bweruti oba katukole kino ye mubaka oyo ye mubaka then omala oversight okulondola sente za government zonna mu ministry zonna sigamanti zino zivunanyizibwa ku district mwenda sigamanti zino za district mwenda oba zino zaki zonna olina okuzirambula n'olwensonga eyo gwe ayagala okulambula sente n'okuteesa amateeka n'okukola budget mu budde bw'obbikola abatuuze bino bye bakusuubiramu kubanga oli nabo ku mukolo kubanga oli nabo mu maziika kubanga oli nabo tulina ababaka bava Zombo bava Arua bava Kotido bava Luddawa okyega kyentegeeza bo baziika ddi okulaba erute ombako oyo ayasigala namu nno nga babaka bekalakasa kuteeka wano eri amagye nga aligira nimu kuba bateese ennyawo ntera nnyo mulabaawo okwesanga nga obudde bw'okuteesa olina okubaawo oteese waba wali omufuweereza amabugo kubanga bali bonna oba oli nabo ku kakiiko either bajja kuyisa ku ffu okyeka kyentegeeza ebibyo baleme biteekamu oba bwe batakuyise ku ffu ojja kuba ogenze kuziika bo bateese ebirala ate nga bagamente majority yakkiriza bagambe majority yakkiriza naye majority yakkiriza nga vyuyo teriimu oba kyega kyentegeeza awo ntandise okulaba njagala majority ekkirize abaka bamu nga bagamba mbu tetukiyisangako naye nga kuminati sibiraga kuminati kasa parliament ye 11 bagamba parliament ye 11 yayisa etteeka ly'amagye tebajja gamba nti ono yagamba ye ono nedda those in favor say the eyes have it ngabagamba parliament ya ine byatawanye gwanga mbirabye wano ebyaye ojukira ku sente zali zogerwako kati ndabi lwaki ebintu ebimu biyita oli nagamba parliament ebiyisanga naye nga babiyisa era nga waliyo okyega kyentegeeza bw'oyogera ku sente ezayisibwa nze view yange yali very simple okuyisa sente okay bwaziyisa zali mu mateeka naye kyali kya buntu ensonga yali ya buntu ensonga teri ku mateeka ensonga eri oba kyali kya buntu okuziyisa simple apartheid yali mu mateeka nti abaddugavu tebagenda mu abazungu gye baliira tebayita ku nguudo zaabwe tebasula mu bifo bya nabali we basula omuddugavu atambula yekka n'omuzungu atambula yekka mu tteeka eryo etteeka eryali South Africa naye kyali kya buntu onzikiza nekano kwa kabaka okawulyako ga nti obwakabaka bulina okudda nabadde nkasoma kaawo naye nga ate etteeka eririwo erya pigeonhole lyaleka libujjeewo ate kabaka baga nti obwakabaka bukomewo naye nga baga nti wadde tukkiriza ssemateeka alina wakiri okusooka akyusibwe okyegedde obwakabaka busobole okukola ki busobole okudda kubanga oyinza okuba nga olina waliwo ebintu nga waliwo amateeka agamu nga tegoogerwa okyega kyentegeeza kati ng'okuyita ku muntu n'omugamba oli otya tebalina kikusomesa kya buntu nti obeera ozukuse ku makya toyita ku bantu obabuuzaako awo oboze ewaka obuuza ku bantu bono babuuza naye musibye mutya n'ogenda okola ebibyo okyega kyentegeeza tewali tteeka eriri kikugamba ekyo so kati waliwo amateeka nga ga buntu waliwo bwe mulina okwekuba mukifuba ne mugamba nti naye kati bino bye tugenda okukola ddala kya buntu okukola kino kigwanidde kati ensa eyo kaseggwa mu ggwanga neggwa mu bakulembeze be tuyina byebyo byolaba ebigenda mu maaso kati mu ggwanga ebirungi n'ebibi kati nga tuddayo nga nkuzizaayo nti omubaka wa palamenti ayina egyo gy'emirimu gye naye bino byenjagala okugirayo abantu ekifaananyi ekinene eky'omubaka w'eggwanga omubaka gw'olonda yagenda okuteeseza okuva e Kotido paka Arua paka Kisoro paka Busia Uganda eno yonna
yagenda okusozesa ababukedi abasoga yagenda bonna kubanga ensonga zaabwe bazikuŋŋaanya ne bazireeta mu parliament yateesa nti ebifo ebimu tebiri mu masanyalaze yaleesa ku nsonga kati nga bwolaba ezaapa eziri wakati w'abamadi n'abakyoli yazimanyi era yagenda okuziteezaako ez'abalaalo mu mambuka ajazoogerako eza booda okuba nti nno abantu bafa e Sudaani oba ku booda waliwo amagendo oba booda ze Congo oba booda za Rwanda zisibiddwa oba ennyanja kubanga n'ennyanja booda Lake Victoria gyolaba booda yaffe wakati wa Kenya ne Tanzania biki ebifaawo ebyo byonna ono ye mubaka wagenda obikola ki okubiteesa tulina kye tuyita 5-year development plan tulina kye tuyita budget nga bwe tutuula wansi ne tukola budget Minister of Finance we tuleetera sente zeyinawo kubanga omusolo bagukuŋŋaanya okuva mu Uganda Revenue Authority ne gugenda kye bayita consolidated fund oba consolidated account ne baziteekako Minister of Finance n'ajja n'atubuulira nti mu Bank of Uganda tulinayo sente bwe ziti tuzitemyetemye tutya tizino za mabanja zino zigende mu masomero zino mu malwaliro zino ki okyegala kyentegeeza omubakawo awo alina okubaawo ku sente zonna ezirwanisa obutujju ezogambye eza human rights human rights commission emisaala abagala poliisi amagye abagala okwongeza emisaala gy'abasomesa abagala ez'abasawo abagala amalwaliro masomero malwaliro ezitaliiwo ne twewola process y'okwewola eriki nti tugamba tuteeka mawulire ntitwetaaga okwewola sente bweziti ne bweziti azirina atubuulire Minister of Finance agamba nti bano benafunye basatu be baziina era be basinga okubeera ne zandibadde terms yekyemu Uganda obukwakulizo obunafunafu tusobola okwewolerako tubadde tusaba parliament mwewole okyegedde kyentegeeza awo wonna omubaka takola ki process tagimanyi okyegedde tuzimbe ebbibiro ly'amasannyalaze oba twongere tugule mizinga tukole kino oba tukole kiri ebyo byonna mubakawo priorities kyobola nga oddamu osanga nga omuntu agamba nti zino unfunded priorities bino weebiri byetaagisa naye sente zaabyo tezikola ki teziriiwo eza bino na bino zeziriwo ekyo kijja kubeerawo ku gavumenti ya buli omu ne bwalibeera n'omulala alijja agenda okuddako tewaliwo agenda kujja na kisolo kya sente agambe nti no kati buli kye mwagala weekiri naye ekiyinza okukendeera kwe kwonoona kwa sente okyegera kyentegeeza awo we wali obuzibu obutadiibuuda okudiibuuda kungi nabadde ku mukolo ogumu eyo Minyinya mu constituency yange Eminyinya waliwo abantu b'empulira bava side z'Eminyinya nabadde ku Eminyinya era abantu b'Eminyinya bayinza otwawula gwabadde gwa father agenda yafunye wa father Mayanja Andrew tuli awo tucelebratinga ne zijja omuzukulu wa eyali member of parliament gwe najjayo najja si ye naye omuzukulu najja n'emmotoka 2 omuzukulu yaze n'emmotoka 2 okyegedde buli emu nga ya $1,600,000 omuzukulu so oli vice president gwe najjayo ne omuzukulu wa vice president omwana we yazze n'emmotoka 2 buli emu nga ya $1,600,000 buli emu ng'erimu amafuta ekitono ennyo emitwalo ameka 5 okugenda e Masaka okudda okyegera kyentegeeza ke kakadde buli emu ng'erimu dereva buli emu ng'erimu omukuumi okyegera kyentegeeza nga just sente ze bakoze emmotoka ezo zezikozesa mu wiiki 2 zisobola okuzimba essomero Eminyinya okyegedde erya secondary kubanga essomero lya secondary bw'oba obaze bulungi lisobola okutwala wakati w'akawumbi kamu n'ekitundu n'obuwumbi 2 n'ekitundu wakati awo ate nga lya mutindo ngogo mutindo guliko ne laboratory guliko na buli kimu ye yazidde mu motoka mmeka 2 okyeka kyendegeza nga za sente ezo ezisobola okukola secondary school naye ate ku mukolo nga father ali mufuna afunye wa father ali mugamba Katonda yabadde mwene ensonga sente zabula ekyokulya kyabula ezentambula zabula ne taata ng'agamba genda maaso osome nga abalala balinda n'okulinda okusoma n'agamba katumala okufuna eza Andrews okusoma nammwe nja kukola ki jabbaweerera naye nga ye yeggwanga okudiibuuda okyegedde administration of government okuba nti no
sente ezikozesebwa okusobola okubeezaawo gavumenti nyingi nnyo. Palamenti yokka etwala obuwumbi 930. Palamenti etwala obuwumbi 930. Bw'ojjako emisaala esigaza obuwumbi 667. Palamenti gye tulimu esigaza obuwumbi 605 kwezo buli mwaka. Twogera nno kwebaddewo ne tusubira okuba nti bagenda kuleeta weera. Bayinza n'okwongeza abantu. So kwezo kwe kuli abatambula ogenda e Bulaaya, kwe kuli ekizimbe ebizimbe bye tukola ki bye tuzimba. Ennaku ezo bakyusa ne bagamba nti mufo ky'okubeera ne giraasi ono wa bulijjo tukyuse tuteekeko bomb proof glass ne bongeramu obuwumbi 3 mu bajeti y'ekizimbe. Okyegera kyendegeeza amamotoka agagulwa ku palamenti n'osanga nga n'abatali babaka nabo bavuga. Bayina n'abasirikale, bayina ne baddereeva. Okyegera kyendegeeza emisaala n'osanga nga omuntu y'omu eyatugambe akola wabweru wa palamenti ng'akola ku district afuna $1 million ng'ali munda mu palamenti afuna $8 million 7. Kyokka bakola omulimu gwe gumu era bombi balina abaana, bonna abaana basoma, bonna abaana okyegera kyentegeeza. So bwe tubanga tunatereeza gavumenti nga tonnabana kutunuulira nguzi, expenditure ya gavumenti yennyini naye eri waggulu nnyo. Ebintu bya mukulu Museveni obirabye. Tubagambye time and again tugaba nedda tetusobola kubanga tuwa State House kumpi obuwumbi 10. Obuwumbi 10 bungi nnyo. Bano abaana bakula baavaawo bagenda bawasizza bali buli wamu n'abazzukulu. Sente zino nyingi nnyo. Jukira lumu mukulu Ssemunjo Nganda yakugamba nti omuntu kitegeeza buli lunaku bwe tuba tumuwa sente z'okwambala $3.6 kitegeeza kumpi buli lunaku ayambala engoye za kakadde kamu ate taziddamu. Kubanga bagamba president just clothing 360 million. Okyegera kyendegeeza president yekka kitegeeza buli lunaku ayambala engoye za kakadde kamu ate teziddamu kubanga n'omwaka ogujja tujjamu 360. Bwe tuba tugamba abantu okwongera okwekenneenya ensonga z'eggwanga tetubagamba nti nno tulwanagane wakati waffe n'NRM. Ekyo si kyekizibu. Because omuntu nandyagadde n'owa NRM ensonga agitegeere. Nti bwe oba towadde omwana kifeesi secondary school Eminyinya n'abanga atambula ogenda ku St. Mugagga oba ebuyaga nga yewali gyalina okutambula ogenda n'abanga ebyokusoma bimutamye n'avaawo n'adda mu Naanasi n'eze Naanasi nezimutama n'adda mu Kampala n'ayonooneka n'atandika okubba obulabiramu n'atandika gwe wenaaremu gwalowooza nti no tuli bulungi gwagenda okutemako omukono gwagenda okuba akatayimbwa gwagenda okubbako spaana gwogenda okusula nga buli wamu osibyewo ng'ennyumba olinganga ali mu kkomera buli wamu otaddewo ekyuma oleese n'embwa kutaddeko n'ekikomera naye ate nga neera munda era otyamu gy'oli ayinza okuyita waggulu mu siiringi. Enkozesa y'ensimbi zikomekkereza kiri zakola birala zikola birala. Ne tuddayo ku kiri kyenagamba nti singa baba bakozesa obuwumbi 10 nga bwe babba obuwumbi omutwalo gumu kitwale nti mu nsawo yo inamu omutwalo gumu mu 10 olukumi ne lugwa lwe batuwa ku PDM omutwalo zebbibwa eggwanga ze zitakola muntu wa wansi byalina kukola ki byalina kufuna ate ne tuteekamu era ssente okulondoola n'okukwata ababbi ate abamu ne tutabakwata. Okyegera kyendegeeza eyo era palamenti mulimu gwayo. Kati tutuuka ekiseera nga ekizibu kyaffe ekikyasinza obukulu si kuba nti nno tulumirira omuntu wa wansi naye okuba nti nno ffe tufuniddewa era tufunye tutya. Honorable Saba tukwate mtu ingire musaba ffe yokubiri ekyamazima badde nyina kati badde njagala tugende nga tumenyaawo tutuuke ku president yakola ne bye yeetaaga kati awo tulabe oba ddala bano abajjayo empapula waliwo ddala asaanidde okugjayo empapula. Tewaliwo mubaka akola ddwaliro, tewali mubaka akola luguudo, era tewali mubaka akola mazzi. Ebyo waliwo byo era mubaka bw'avaayo n'agenda abasimira borehole abagisimye ku lulwe
buli sente bweva ku district oba neva mu government ne wajja ne ba implementing ekintu ng'omubaka takutte mu nsawo ze kumulaba nga yasa kubanga nzwalo boreholes ensimye nasimyeko neze chana mukaka walo jinatadde chana mukaka walo jinatadde emanywa nenda nyingi nnyo simye borehole nga 30 mu kisanja kyange naye omubaka ye omuntu akola ebintu bino byonna gwe omuwi w'omusolo atuwuliriza gwe banga ogenda ku sukali ne bamugula 13,500 ne bakujjako ebina n'ogenda ku mafuta ne bamugagula 2,500 ne bagajjako 15,500 2,500 ne zigenda muki mu government gwe asemba gwe last consumer bw'ogula omugaati ng'omugaati gubadde gwa mutwalo ocheka kyentegeeza okuze omugaati wali nogamba kangendo wali ngula omugaati nogula omugaati gwa mutwalo kitegeeza ati ne government mazoji wasinye 2,500 biri lukaga actually biri bina ku mugaati ogwo ocheka kyentegeeza dwaliro lyange na lizimba chobola katugamba dwaliro lyaffe luguudo lwaffe ocheka masanyalaze gaffe mazzi gaffe era yenna enguzi bwe nkamatino enguzi sente ezononebwa ziri obuwumbi omutwalo gumu nga report ya government kadisoliso ya government yajeta obuwumbi omutwalo gumu kitegeeza nti gwe kenyini gwe ovunanyizibwa ku sente ezo ze babba sinzo omubaka era sobola kujinze bukoto sente singamba nko bantu tino oluguudo okuva ebukunda paka chana mukaka bali mdukola kolansi nze ndukoze nedda nze nyambako wali mu budget okulaba nti sente z'oluguudo oluva ebukunda sente za omusolo zikola oluguudo oluva ebukunda okutuuka ekyanna mukaka ochega yakyentegeeza ani nanyini yali tugamba tiye nga sinajja wano mwali kugundi kubo lino nali bakoledde lya kolansi nedda mwe nyina abebutambala mwe ekolere oluguudo olwo ate sente zakola oluguudo olwo zinzo kubanga tezava lutambala wokka kubanga lwaki kati wetubanga tuli 10 wano buli omu nga aleeta omutwalo tumale ekizibu eky'emitwalo 10 ochega kyentegeeza buli omu aleeta omutwalo ne tumale ekizibu kya mitwalo 10 naye oyinza okusanga nga bwe obeera wekka ng'olina mutwalo gumu ekizibu eky'omutwalo 10 tekisobola kuggwa kati ne gavumenti bw'eri olw'okuba nti nokola oluguudo lw'ebutambala kiyinza obutasoboka nga ab'ebutambala bokka be baleese ssente ekuŋŋaanya ku buli omu mu ngeri ez'enjawulo bw'oba oyagala passport bw'oba oyagala driving permit bw'ogenda wali okunywa amafuta nkugambye liita kankulage just wano Kampala bawandiisa abavuzi ba booda emitwalo 12 buli muvuzi wa boda akosa lita tugambe 2 olunaku buli lita ya mafuta iruke 2,500 ze 15 lita 2 ze 15 emitwalo 12 ze milioni lukaga so that means a million ezo lukaga zi collecting bwa zijibwa kuba boda buli lunaku nezikola ebinnya mu kibuga ochega kyentegeeza ekitegeeza nti just wa boda bokka abo mu Kampala bokka ate abawandiise kubanga bawandiise emitwalo 12 ochega kyentegeeza aba boda emitwalo 12 mu Kampala bawa government milioni lukaga buli lunaku era boda tezisobola kuva mu kibuga tebakulya ekinusu kubanga tewaliwo government esobola kujjawo kintu kyefunamu musolo kubanga ekintu kya government tujja kutuukawo naye omulimu gwa government kujja omulimu gwayo gwokka by the way guli ebiri kujjamu sente na kuzikozesa bintu byaoyagala kyokka government kyekola nekuwa security bwemala ozikujjako nekuwa security nekuwa eddagala nekuwa nekuwa essomero nekolera oluguudo nekuwa amasanyalaze nekuwa amazzi gwe mulimu gwa government kyekyoka kyekola ochega kyentegeeza abanga president kati abanga manager manager wa Uganda abera leader and manager is ya leader kubanga yawa vision ntieno jetulaga ochegedde ndi mawadde mu biliana 20 vision 2040 mu biliana tugenda kuba tufaanana bwetuti ochega kyentegeeza kati okusobola okufaanana bwetutyo tugenda kukola bino tugenda kutereeza ebyamazzi tugenda kutereeza ebyamasanyalaze tugenda kutereeza ebyenguudo tugenda kutereeza ebyobulamu tugenda kutereeza ebyokusoma abantu babere nga bamanyi kye bakola tugenda kutereeza ebyensoma abantu babere nga basomye ochegedde human capital development kati bwamala bikola ebyo n'agamba kati bino tugenda bikola tutya nga tujja mumwe omusolo
ate omusolo we gutamala nga twewola ate bwe twewola nga tubajjako omulala bwe twewola nga twongerako ku kasolo ku mafuta oba nga twongerako ku musolo ku ŋŋano oba nga twongerako ku musolo ku muceere oba nga tugongera ku kintu ekirala kyonna tusobole okuba nga tusobola okuwewola tukole ebbanja eryo naye nawano tusigale nga tukola ki nga tutambula tutegeezako butegeezi aleeta mu paalamenti n'agamba abantu bamwe kubanga ffe bantu paalamenti be bantu nze Sebamala nze nkiikirira abantu bonna baba bali 5,000 Bukoto Central ze bakiikirira Ocheka kyendegeeza nga gati gwa abantu babe Bukoto kati wenjijali nga president ngaleeta nga mukulu musasiza aleeta aleeta ze Twitter tax bills mulimu eza excise duty mulimu eza ki tax bills sagala zisomesa kati ne aleeta emisolo amabago n'agamba nti nomanyi mbaleetedde ebbago ngenda kutandika okujjako ku waraji siringi 2 tinedda waraji mutulekere ngenda mujja ku bbiya tinedda mutulekere tuteeka ku mazzi kubanga abangi banywa maki mazzi tebanywa ki tebanywa bbiya okyegedde nga bakwate ku mazzi nga bongerako 5 okyegera kyendegeeza oba 10 ku buli lita oba 2 oba 3 ku buli lita tusobole okufuna sente z'ebbanja liri sente bwe zinaatuka Minister of Finance ngeje tubulya meka zeyina nga tuzitematema nga zigenda zikola oluguudo n'eddwaliro naki yensonga lwaki buvunaanyizibwabwo okubanja nogamba kino si kiraba lwaki ne bajja ne bakunyonnyola nti either sente zetulinawo ntono okukola ekyo oba zabbibwa kakati uliriza ndi wa boda lita zange 2 banzijeko 5 ate nkubye ekinnya lwaki nguze emigaati banzijeko 10 nywedeyo kacupa ka bbiya banzijeko 10 mucupa ka bbiya bayinza okujjako kenga 6 otaddeko leseka amasannyalaze wabweru ekiro etutte bajjeko ku buli unit kuyinza okuba kuliko 2 Ocheka kyendegeeza oguze sukaali bakujjeko oguze omunyo bakujjeko oguze sabuni bakujjeko okoze eki buli kimu bagenda bajjako 18% ne 6% ya withholding buli kimu bagenda bakola ki bagenda bakujjako kati ne bakuŋŋaanya ne bakukolera oluguudo ne bakuŋŋaanya ne bakuwa security ne bakuŋŋaanya ne bakukolera eddwaliro ne bakuŋŋaanya ne bakola buli kimu now gwe bw'otajja n'ogamba abantu nti kati gwakoze olina okusooka okubasomesa nti be bakoze kikuwa jansi 2 ekisooka okuba nti nno basobola okubanja n'okuba nti basobola okusasula bwe balaba ebigenda mu maaso balaba nti twagala amasannyalaze ne bakkiriza okusasula ki omusolo sente zange bazitwala naye ndabye kyezikoze bwe balaba nga tebakiraba kati ate ne bajja ne babanja mu bungi era batujja ne tubagamba nti obuwumbi omutwalo bubbibwa nayeebase amanya nti bubbibwa lwakuba abantu akawumbi tebakamanyi akawumbi kamuze milioni 10 nogera ku milioni 10 nogera ku milioni 10 nogera ku milioni 10 12 paka ku mutwalo ze sente ezibbibwa kitegeeza otosobola kufuna ddwaliro otosobola kufuna nsomero otosobola kufuna kingezo sente zikyabbibwa tosobola Ocheka kyendegeeza kyetaaga okukendeeza ezo gunpora ebituli ebyo byetaaga okukola ki okuziba era bizibwa nga gavumenti eno evuddewo otegedde ne tufuna gavumenti empya nga yezze kutandika bupya oba eno gavumenti yennyini neteekebwa ku nninga okulaba nti nno ebyo bibula bwetakikola ne tugivunaana mu kooti z'amateeka n'ewalala kati ogenda okulaba nga omuntu eyo narrative eya Sebamala yakoze oluguudo Sebamala yakoze amazzi sijagala kujiwulira kwejubisa sagala kuwulira sekyo njagala munnansaasi okakitegeere nti guno omusolo teguliiko NRM teguliiko DP teguliiko FDC otegedde buli omu agusasula era bwe bagamba babba fenna bakola ki batubba nowe NRM eyo njagala okitegere nawe bakola ki bakubbira kumu amabanja getufuna kati tulina ebbanja limu 120 trillion kitegeeza nti buli munnayuganda kumpi abanji wa milioni nga 2.3 naawe waka gwe tunuulira buli ali ewaka waawo oba gw'oli naye mu taxi omugambi okimanyi nti naawe bakubanja milioni 3 olunaku nga terunaba kukya oba obanjibwa sente ezo
kati we bagamba nti eggwanga ligenda kwewola wotagamba nti no kasaba sente neewole oyina okuba ng'ofaayo bazeewoze naye zikoze twewoze sente obuwumbi 457 tukole empigi Masaka mpigi erina kukolebwa kuva 2017 paka 2020 ochega kyendegeeza 2025 tennaba kukola ki tennaba kuggwa ochega kyendegeeza sente ezo ze twewola lwaki tezakola yunura bwejja mu kosase yensonga lwaki njiremerako kubanga wakati wa mpigi ne nani ne Kampala oluguudo lwetwewolera miliyoni 4 lwakatwala abantu abasukka 2,000 mu myaka 10 ochagala kyendegeeza n'olwensonga eyo kinkakatako yuna bwe banjiraba wali mu kakiiko sijiraba ngezza okuyisaamu ebivulwawo tubulira sente mbanjirabamu ng'ekitongole ekiri responsible okutta abantu bange bali oyina giteka kuninga bwe mangamba ntino akati Masaka mutukula si nkole kufiriddeko abantu ekyone nnyo ekyone nnyo abantu 5 okyegedde mu myaka 4 kitegeeza gwe ali wano ku mkuno gwali wano kuki wano kuki aze mu maaso gange nkulabira ddala ng'omutujju atta abantu abo buli lunaku abafiira ku nguudo okimanyi nti accident zimalawo abantu 15,000 buli mwaka abafanga bazaala bali 15,200 gwe mutwalo malaria atwala 10 sasa chegante tukyalina abantu bafa accident kyate bulagajjavu ng'oluguudo olukoze nga waboda n'owebigere tebalina we bayita. The first thing is soko okole oluguudo nga luli ku standard nga buli waboda alina waavugira owebigere alina waatambulira n'owemmotoka alina waayita n'amateeka nga g'amaanyi makakali omuntu okulaba nti no takoonebwako omuntu aweebwa ekitiibwa okyega kyentegeeza kati ekyo tokikoze kitegeeza okufa kw'abantu kuli ku ggwe tewali mulala gwe tutenya. Of course abatamiivu n'abalala tusobola banenya okyega kyentegeeza wajja kubeera those adverse cases naye waliwo omuntu gw'olabira ddala obubenje bw'olabanga wano either design yabadde enfu abantu abayiga emmotoka omu agiyigira mu kisenge omulala ku video game omulala n'agiyiga ng'ali ku street yawo omulala n'ayigira mu bitooke omulala n'ayigira bonna bayiga mmotoka naye mwena bonna n'ovuga nabo ku luguudo lumu. Sirabasi y'okuvuga emmotoka ebeereemu buli muntu abeerenga okufuna pamiti alina okuba ng'ayise mu gezaako fenna ke tuyitamu era envuga yaffe yonna yemu bwe twesanga nga twesanze ku masaŋŋanzira asooseeko yasooka okuyitawo abalala ne bagoberera bwe tuba twesanze bana gwe wasooseko genda oli yeyazeeko agende nange ŋŋende n'oli agende oba kyega kyentegeeza naye n'osanga jjaamu ne beesangako buli omu n'alemerawo oba kyega kyentegeeza etunulira ne zikola ki there's need ebintu ebimu tetujja bisomesa leero naye kati mbadde kugamba tugenda ku minisita omulimu gwe ogusinga obukulu ministry gye bamuwadde tubadde wano nga twogera ku genda nti bajja kuwa abalema bakuwa abavubuka bakuwa abakyala bakuwa abali ebweru abaga ministry emu bakuwa ebiki bona gwolina okubirondoola ate mu Uganda yonna okuva e Karamojja Sebeyi Bugishu Bukeddi ojje wano Busoga ogende wano mu Buganda osale odde mu Ankole Kigezi Bunyolo Fort Portal Kasese ogende waggulu Ebunyolo oyambuke akyolirango ogende West Nile wonna gwe minister omu gwolina okuba nga oli responsible kweja emirimu baba bakuyambyeko ne bagamba katukendeeze tulina baminisita 30 tulina abayambi baabwe 50 kyekinana kitegeeza buli minisita alina kyalondoola kitegeeza omubaka olina okufuna mu buli minisita kubanga buli minisita alina kyalondoola n'olwensonga eyo olina okugoberera buli minisita kyakola ki kyakola n'ogendayo kubanga buli minisita kitegeeza alina budget n'ogendayo mu ezo ministry 3 buli ministry noba nga olina kyosikayo ekyabavubuka kubanga biganyira abantu bo ogenda nogamba nti kati muyabavubuka nzijeyo kintu sente z'ebibiina ti ate mu prime minister's office nzijeyo ki okyega kyendegeeza ti ate mu nguudo nzijeyo ki nti ate mu agriculture nzijeyo ki kyosanga ng'omuntu agenze mu agriculture n'ajjayo ebbomba n'ajjayo enkumbi n'ajjayo endokwa n'ajjayo biki n'agenda mu bantu be n'abagamba nze mbireese naye ng'abantu bennyininyini n'ajjayo enkoko ng'ali ku zaabwe okyegedde baba baka bangi n'abeesimbyewo bangi abagenda ne bakola ekyo
Otegedde naye tulina okusooka okubuulira abantu nti ebintu bino musolo gwabwe. It starts with you. Ate buli lwonaawo abantu baffe ebintu ebikyamu notababuulira kintu kituufu ekigenda mu maaso ojja kwesanga ng'omuntu era talina kyakoze. Bw'ona agenda mu Ministry of Works alina Uganda Road Fund ze siringi ebibiri ze tujja ku buli liita y'amafuta ziba zirina kubeera 1.4 trillion naye babawaako bumbi nga 4.45 naye balina bawa 1.4 trillion eza road fund kubanga twaziteekako nga tugamba zino zijja genda mu road fund siringi bibiri ku buli liita ey'amafuta. Okyega kyendegeeza tukozesa liita nga million 6 olunaku around there. Kati ezo ze statistics abagala obwa president bandi badde bamanyi tukozesa amafuta ga sente meka tulina amagye ameka tujja kutuukayo. So nokkirira nodda ng'ovudde oyina road fund oyina UNRA Uganda National Road Authority zenguudo ezisala okuva kale kutugambe kuva capital city okudda ku border zonna n'enguudo eziva ku district emu okudda ku district endala ezo za Uganda Road Fund. Okyegedde? Yes. Then n'ogenda nebabeera ne Uganda Railway egali y'omukka n'abeera ne Standard Gauge Railway gye tuli mu kukola kati egenda kubeera ey'akabi naye mujaji ne babeera ne Uganda Airline ennyonyi ne babeera ne nahani amaato kati nga bwolaba zi MV Kalangala zaani ezo zonna kati ate olina okuddayo eri mu Parliament okulondoola MV Kalangala ekozesa amafuta ga sente mmeka era tugisasula tutya ani nannyiniyo lwaki tetuteekawo ekidyeri ekyaffe netutekawo ekiri private ebyo byonna ennaku ezo aba Uganda Air Cargo bajja ne batugamba nti baafuna ennyonyi gye baafuna baali tebalina nnyonyi ne bagenda beeyazika ennyonyi gye beeyazika ne bagikwatira mu ggwanga erimu kati mu ggwanga gyeri tugisasula okuba nti epaakinzeeyo tusasula za parking bagikolerayo ndowooza oba netulema okusasuleza okugikola kati endagaano gye twakolanga n'okugipaakinga tulina okukola ki neza parking tulina okukola ki tulina okuzikola kati omuwi w'omusolo sente ezipakinze ennyonyi eyo yonna gyeri eza Uganda Air Cargo gwazisasula gwakola ki gwazisasula gwe ali mu taxi gwagula sukaali gwagula mafuta gwagula akabiriiti gwazisasula. Now it takes bwogenda ngo analyzing buli ministry nga bwe ministry asatu buli emu ina kyekola kikati mwe ICT noza mwe mugwa radio TV bichi bano social media n'ebirala byonna bagwomo era gye basasula n'emisolo n'ebirala ne telecom actually Uchega chenege masimu bichi kati lumuna agenda mu parliament nembuuza ndi abafa bonna nga balina ko sente ku masimu tebazitwala telecom companies ezo wawe ziteeka sente ezo mind no telecom companies ezo ziweza n'obutabaliko buwere 13 trillion nga za abantu eziri unclaimed honorable katonye account balance nebidala kubanga nawe nyinja garuntwale yo ogenda okulaba nga ekyo tewali wa kirondoola bweyagala bwa president teri yayogere nakubule ne tuli kuki so kwangu jagama nti Minister of Finance na Minister of State for Finance, Minister of State for Trade, Minister of State but I'm no Minister of Trade ujamusanga alina cooperatives aina bichi uja kusanga nga mbadega ma finance erimu private sector foundation erimu Bank of Uganda erimu microfinance support center erimu URA erimu kati ya trade and industry ministry yayo nayo ndala erimu NSSF those mbadega ba investment trade investment and industry kati nayo erimu kati abo babira basatu kati naba minister ngojeko main minister kubera ko state for investment, state for trade, state for industry basatu bebali 5 bana basatu bagamba bali 5 ono omu yabera kuba na 3 abasookerwako ochege achendegeeza Minister for Karamoja, Minister for Rural Triangle, Minister for ani omulalao Bunyora Affairs, Minister for ebyanjawulo Renzoli for Renzoli onogenda mu ojagera mu Minister of Energy aina mu petroleum aina mu amasanyalaze aina mu bichi water and environment na buli minister aina advocate ye
ate wansi wa doketi ye waliwo baminisita bamuyambako ate balabirira Uganda yonna naye baminisita abo be baluwa baminisita abo be ba president kyekifaananyi kya president gye muli mbadde ngina kubuuza naye bano bonna abasisinkana ddi president ye tasobola kukola mirimu gyonna mu Uganda yonna olw'okuba tasobola kukola mirimu gyonna mu Uganda yonna afuna ababeezi abamuyambako emirimu egyo kyova olaba bw'atuuka mu ministry yabeera minisita ddakiika eyo oba kyegera kyendegeeza kati president agenda n'agamba nti ono gwe mubadde wa minisita bwa trade n'abanga yakola ku nsonga eza trade era oyo omulimu gwe nga gwakuleeta mateeka na nkola yaago mu parliament ffe tugasunsula okyegera naye bwe tugamuddiza agaddayo ewannannyinigo gwe bayita pulezidenti agateekeko omukono era minisita tasobola kugamba nti kuba mmaze okuyisa etteeka wano liwedde kati lyange kati ndiisi oba okyegera kyentegeeza nedda ye bamutikka bubaka okyegedde n'abuleeta mu palamenti ne tubwogerako n'amala n'abuzaayo ew'omukulu n'agamba kale bino kubanga ffe bantu neŋŋamba nze abeekyana mukaka bagamba nti wekotiddo nti bagamba kino waawa nti bagamba kino waawa nti bagamba kino bamala bonna okwesunsula ne bagamba kale tukyusiza buwaayiro buno nabuno bwe tutegere tumuwuzeeyo asayininge era naye asobola okugaana okusayininga n'agamba nedda okusinziira ku nze kyenjagala jjukira ye mukulembeze w'eggwanga okusinziira ku kyenjagala kino tekinkolera ne muddamu buto okyegedde so president okusookera ddala kyekifaananyi kya Uganda wano mu ggwanga ne wabweru waalyo era omulimu gwe ogusooka kulaba nti no constitution ebeeramu egobererwa to defend the constitution gwe mulimu gwe ogusooka era alina okubeera akabonero mugatta bantu eri Uganda yonna oba kitegeera kyendegeeza alina okubeera akabonero ka mugatta bantu si wa Baganda si wa Banyolo si wa Banyankola abamulonda si waki ekintu ekyo nkiwulira nnyo nti fe abeeno mu Western Uganda tulonda NRM yokka kubanga president ava waffe nedda president alina kubeera mugatta bantu is a symbol of unity Kasamalo bufuna bwati afuuka mugatta bantu kati abeera wa bonna kubanga aba atwala eggwanga lyonna nga yalitwala era nga constitution eyo emukugira bw'avaawo yafuna bona ba diplomats bona abagenyi betufuna wano yabakola ki yabaaniriza bw'amala okubaaniriza n'agenda ne mu nsi zaabwe wabweru wa ggwanga foreign policy saagala kugisomesa leero n'agenda wabweru w'eggwanga n'alifunira emikwano n'agenda eyo gyalifunidde emikwano n'ateekayo ba ambassador ababeezi be eyo era ababayitayo excellency era bw'ogenda ku embassy kati nga wano nga bakugoba n'oyingira embassy ya America abadiaspora Uganda tebakwatako wali bw'oyingira embassy ya America oba oli America amateeka ga America ge gaba gakolawo era nkuba n'akasimu ndi wano mu America ndi wano mu America amateeka ga America ge gaba gakola ku embassy yayo kati naye agenda n'atufunira emikwano n'ateekayo embassies eyo ne commissions kubanga waliwo ensi ezimu nga tetunaba kukula kufunayo embassy naye oteekayo commission ebe kuyambako okuleeta okubeera mu nsi eyo ne kuyambako okuleeta ba investor b'ensi eyo eno bataki ne kuleeta ba investor okulabirira bannansi abali mu nsi ezo okukola biki president ga yakalondebwa alina ebifo miliyoni 1.5 ebyabakozi byalina okugaba kati ebyo ebimu ku bifo byalina okugaba ba minister ba director ba commissioner aba teacher RDC amagye ba komanda bani era bwoba obuuza banafa bali mu opposition bagamba nti akati obeera nga mufunye obwa president bawadde bambasada bamwe abasooka bali bameka bomanyi nti bano osobola obbawo obwa ambasada era nga omugamba kati wa Bulgaria yani era Bulgaria boogera lulimi ki era Bulgaria boogera lulimi ki ojja kuwulira Uganda ebyange ebentisiza ame command kubanga president addako kubeera commander in chief of the defense forces bwomwe yani
agenda yakulira amaje mu Uganda yonna. Amaje ago galimu police, prison, ne security agency, UPDF, n'abalala besagala ku SO SFC zani bonna okegera kyendegeza waliwo bwe gakola gokka nti kati police yeriko kati prison yeriwo oba we bakola nga joint gye bayita JAT, joint action task. Ekyo kigambo baba kiba kyawamu tutali tumayina nno kika kya majje nakyo bagamba JAT kitegeza bonna SO police ani bonna beyiyawo okegedde kyendegeza joint action. Abantu bangi bali wano bali mu kuyiga kubanga era president ya appointing aba military officers nga bolawe babakyusiza ebombo genda yeno kawewe tono yaliyo kabamba ono yaliyo eriani yaliyo buli wamu okulaba kubanga tulina entalo obuza abantu tukalo yakaka kubera president ne tulina entalo mmeka tulina Somalia, tulina Southern Sudan, tulina Central African Republic, tulina Congo, Eastern Congo, tulina oloro mutufuna obutabanguko ne Rwanda, tulina entalo za fezo munda muno entonotono. Kwakati yo Congo tulinga abali emirundi ebiri. Tulina bwe tugamba nti bayambeko ku Congo ate tulina operation Shuja. Ate kuba ADF. Ochega kyendegeza. So kati bani abaliyo ebombo ogenda yo dio kulaba abavuddemu amaaso ne bamanyisa amagulu kubanga ogwo oyenga kubera president n'okumanya nti amaje gafa buli lunaku negulu babadde bazika ne leero bazisa abana okuva Somalia ne wange mu constituency naziseyo ochega kyendegeza ye president yo ochega kyendegeza so oyo ye president n'okumanya amaje gali ameka gagenda kola kibani abalabe ba Uganda lwaki balabe bayo lwaki tuli Somalia era tusasulwa tutya bani abalwawe nakweza ababadde bali Somalia nga sibasasule nga obakutotya kuba ntino sibasasule nenga bamanye mu eki nga bamanye mundu badizata bwe bali bibiri buli mwaka emyaka 2 oboira abantu 10,000 abamanye mundu nga bali mu bantu obayisizo otyo okulaba ntino emundu ekola ki anyway ebirala police and legislation buli wabanga waliwo etteka erigenda okujja n'enkola yalyo president yakitandika n'agamba ze baleeta nga bill n'agamba eno lyetteeka lyendeese era mwe muligamba ki ebyenfuna by'eggwanga okulaba nti no budget zikoleddwawo naye ziba zikoleddwa bulungi era bino bye bigenda okuyamba eggwanga kyekifaananyi chenina mu myaka 4 era inokuba nga gwe president inokuba nga gwe asalawo the one development policies nti kati mu kifo ky'okupangisanga offices za government nsazeewo sigenda kupangisanga offices za government ngenda kuba nezimbira zange policy ya development ebera ya government ndi abantu mfo okufuna okugaggawala mbasonyiweze bewoze kubanga nzo kusaba onogamba kansonyiwe buli muntu sente ze yewoze zisigale mu business yakulakulane ochegedde oba n'ogamba kanneewole mbongere sente mu business zaabwe oba kanteekawo PDM gyolaba eriwo nyweze business eno nga we mbafunako era gwosalawo nti tugenda kwewola tutya era lwaki ebbula ly'emirimu liweddewo litya obwavu bukendedde butya ochegedde esente lwaki zibbibwa tukoze tutyo okulaba nti tezibbibwa notekawo GG anti-corruption court notekawo economic crime notekawo state house anti-corruption unity bikibi ebyo byonna okulaba nti sente z'abantu tezikola ki tezibbibwa ochegera kyendegeza awo okyali era ki okyali president ochegedde nejjukiro ina n'emirimu gyaziri ministry asatu ochegedde kubanga watugambye dda bali bayamba ku bali bonna yeggwe president ye minister of finance asooka naffe ze tukozesa mu parliament yasooka okuzitulamu n'agamba ezo muzikozesa ezo temuzikozesa ye minister of finance asooka olina okuba nga osobola okukiikirira Uganda wabweru waayo international summits nomala nobeera nga osobola okubeera wali ne bakulaba mu kifaananyi kya Uganda okyegera kyendegeeza ng'osobola ogikiikirira ate n'oyogera ku lwayo era n'ogenda negotiation is ki okutesa negotiation okutesa kubeera kutesa naye bargaining
okulamuza era n'olamuza weriba bbanja oba bukuumi oba etteeka lyonna erize n'oba ng'osobola okugana naye bannaye netteeka lyemuleesenze wange terijja kunkolera okyeka kyendegeeza oli bayinza okuteesa etteeka nga mu nsi yonna likola mu nsi endala yonna zikola naye ng'ewano liyinza obutakola ki obutakukolera kati ojja kulaba nga female muted bagita female muted abakyala abesebeyi kibakola okukomola okukomola abakyala kati ojja kulaba nga etteeka ligamba nti mu nsi yonna tewali kukomola bakyala naye ate abesebeyi bakikozesa nga ki nga kyabuwangwa so how do you negotiate out okyeka kyendegeeza empisa ez'enjawulo nti ewaffe kino kiri okke bakyagala n'abakyala bennyininyini bakyagala kibakolebwa okyeka kyendegeeza kitiibwa kyabwe naye ng'ate eri ku international mu UN balaba ddembe lya muntu lirinyiriddwa omuntu muleke abeere nga asobola okufuna ajjudde anyway ekyo ekiri president yasalawo ye custodian of mercy yasalawo yayina obuyinza okusonyiwa oba okusiba oba okuvunaana oba okukendeeza ku kibonerezo oba kikera kyendegeeza oba okutula wansi n'atula n'abalamuzi n'aba-advisinga n'ababuulira bwe kyandibadde nti mugambe nti buli abba tumuteeke ku kalabba naye waliwo ababbi abo bebazimbye ebizimbe wano okyega kyendegeeza bino ebizimbe bemulaba byabo bemugamba nti bali ki babbi ababbi abo bemunabakanga ennyo ne baduma ne bakwata obugagga bwe babbye ate ne babutwala mu ggwanga ery'okumuliraanu ate kati eggwanga lyaffe lijja kuba teriyina ssente zikola ki zimala bali be bajja bafunamu eggwanga lyabwe ligaggawale n'ebirala byonna byonna naye nga wano ffe tuli baavu ate sente bazibbye wano ne bakola ki ebibi bisiŋŋana bakwate naye toduma tobateekamu stampidi akubba sente kola ki kuzitwala walala oba kyega kyendegeeza buli mwaka nga tuliyoni 10 zifuluma eggwanga oyinza okufuna obuzibu bw'amaanyi mu ggwanga lino pulezidenti kintu kinene kintu kigazi nkugambe ye muntu abeera n'abantu 1.5 million ab'okuwa emirimu ate abayo emirimu ku lwa Uganda n'ateekawo fiscal policy engeri gyagenda okubajjamu ssente mwe bannayuganda ate n'engeri gyagenda ozibaddiza nga bakolera emirimu ate waba azibaddiza nga bakolera emirimu gwe gwaziwadde nti tufunye omukozi tumuwadde okubeera nga akola ku radio tugambe Uganda ne bamusasula omusaala n'agenda n'agula ebintu ebyo ne tubijjako omusolo ate sente ne zikola ki nezidda ate ne nzifunira amagezi engeri gye nzibaddiza naye ng'ate era nange nina wenziteegera ne zikomawo kalinga nga kannabbubi kaba keetooloola bwe kati okyegera kyendegeeza ye fiscal policy okyegera kyendegeeza monetary policy eya Bank of Uganda ekola ki bye bino betubaddemu ebya sente zebabba buli ki zebabbira ku mobile money wongambidde waliwo omuntu yali alina million 10 ku mobile money n'afa kati sente ezo ziragawa kati ekyo kibuuzo Bank of Uganda ino kiddamu okyegera kyendegeeza sente ezo ziragawa buli muntu obala nti n'abantu nga million 6 balina wakiri balance wa siringi 5 10 2,000 15 mutwalo waliwo n'abasavinga ku masimu okiwende ne waliwo n'abasavinga ku masimu ku mobile money tayagala bamubbe buli lwafuna akasente ke ng'akateeka ku ssimu ne bobba essimu agula essimu endala pin number emubeera mu mutwe okyegera kyendegeeza abantu bwe batyo kati abantu abo balina sente ezisukka mu trillion 3 kakati sente ezo zezimu oli telecom company ezikwata sagala kwogera telecom company kikuba nga nyingi nezituwola bwe malo zituwola ate ffe ne tuziza mu magoba naye nga ye balance omuti nnyinnyinya oyo asigala ku simu yo bane kugamba nti bw'obeera n'abantu 10
nga buli omu asigazizaako 10,000 okyagala kyendegeeza ebeera miliyoni kati ate oyinza okwezanga ngaawo bennyini omu eyeewola 2 omu neyeewola 5 omulala neyeewola 1,000 omulala neyeewola mmeka ate zino zennyini balance emusigazizaawo ate era ne bazikuddiza kubanga eri baba baziraba bakutekamu n'amagoba nno kubanga eri baba baziraba nti bano ze sente ze balina so sente zennyini ebanga bwolaba banka nti banka ekirizibwa osavingayo sente naye sente zosevize zikirizibwa omuntu okuzeewola n'azizza n'amaki n'amagoba awo banka weefunira ki sente kati nezino telecom companies buli musigazayo ku sente ku ssimu sigala temuzisigazaako muzisigazeeko naye eba ekola ezikwata n'ezikozesa ebirala n'eziwola era n'ezikola ki n'ezikomyawo nga banka bwekola